asinga okubeera omubalagavu mu ggwanga Uganda atakwata mu kizigo. Tuli ne basaponsa baffe ab'enjawulo. Tulina omukulu oyo ali awo bawubireko. Paul Andrew asiyeye kakati mpozi ng'ogasseko ne baganda bange abali eno Andrew Gadgets ono muyimbi tuludde naye ono mutabani wa jjajja waalu abasinga jjajja waalu mumanyi yamuzaala oyagala kweyanjula lindako tujja kuwa weyanjula tulina Jera Joe's Entertainment omukulu oyo bawubireko oyo muto wa Kitaka mumulabye so ensonga tetugenda ziwambuya nnyo tetwagala tubeere wano nga twogera bingi muganda wange soda ebisinga abikoze eki abyogedde ayogedde n'ayanjula n'abataliwo n'abagenda okujja n'abanaabera ku show kakati tetwagala tubagambe ennaku z'omwezi nga 25 kigenda kuba kyedomola kigenda kubeera massive kigenda kubeera kyabakaguje bakawaji bakabejja kubanga akikutemu agenda kubeera Eva Chalemba never muri mu kirasi so ngenda kubeerawo omusupportinga muganda wange ono nvudde wala naye kuvira ddala mabega era y'omu ku bantu abateekayo recommendation otandika okukola mu New Vision ku Bukedde TV netuba nga tukwasaganya ffenna mubadde mubirabanga byesaagala kwogera ku basibe ebyatukoze eki bye byatuleese abaana baagala gye tuvudde waffe mujja tufuna mu tayimu yaffe so kati ekiriwo kyekyo yensonga lwaki twabayise bannamawulire abagundiivu manye ennaku zo tulina omugigi gwa bannamawulire omuto ogutambuza ensonga n'abasigadde waka n'asobola okumanya ki ekikola ki ekigenda mu maaso so thank you so much for coming era tubasaba ekintu kino mukitambuze mu lo mu mutima guki mu mutima gumu nga bwe muzze tetugenda bawadde olwataano naye ate tumanyi tumugera tutambuze omuki omukwano tutambuze okwagala abantu mbagaze ekintu newankubadde kale tujja bawa yaka transport 12 wallahi mbabuulira ze tugenda obbawa I'm inviting you on the 25th Mujereku, the mega showmatic experience. Personally, ndi wano because the musajja atandise okuba endongo okuva we natandika ate nga simuwanga kikumi. I believe loyalty tegura ensonga lwaki ndi wano era nga mbayita mujja mu bungi tujjuze climax ku Sunday. I'm called Joanne from Joe's Entertainment. Era nga na partnering ne Showmatic Production okukola ekivulu nga 25 this Sunday. So we are very excited for this opportunity okubeera wano n'okubeera nga tusobola okukola ekyenjawulo this time around okubalaga nti no it's not just all about entertainment kiri also all about appreciation okwegamba okukolera awamu okulaga nti no tusobola okukola ekyenjawulo nga ffenna tuzze ne kikwatira awamu mwebale nnyo okujja. omulala omukulu ono yampa opportunity ne featuringa ku luyimba lwange nanteekayo nga tamanyi from nowhere kubeera abasinga kimanyi nti mumanyi naye omukisa yagumpa era nkyebaza nnyo nti ensonga ampadde n'opportunity endala nentulako mu maaso ga kamera ennyingi gwe mulundi gwange ogusoose okutuula mu maaso ga kamera ennyingi kati ate ono ye manager wange era byonna yabikoze byonna nensobolera okuba nga ndi wano naye era mwebaza mwebale ekirala nkoola just bantu okusande wano nga 25 tuwagire DJ Shiva mwebale nnyo yes manye ebiseera ebisinga mbagamba bwe tuba twolekedde katera kubeera kamukwano ate nga n'omusajja gwe tukedde naye wano olwaliiro era tukimanyi muntu wa muhabbati si bwe kiri kati ngenda mu omukisa asobola okubaako byayogera gye muli weewaawo bigenda kubeera bigambo bitonotono kuba musajja si wa bigambo bingi ate nammwe temumwesibaako nnyo mubuuza biteetaagisa olunaku alina olunaku lumu lwayagala okwogerako ebyafaayo bye mumulinde kuzitula twogere
naye essaawa gino alina ebigambo bitono ngera bw'atera okwogera eri abakyala nakati bw'agenda okikola ki bw'agenda okikola banaye temumunyiga wekanye. Mwebale kujja mwenna olunaku lwa Sunday, the Mega Showmatic Experience. Eno show nabagambye nti biralamu era abasinga bajja birala kuolwo ndowooza. Kyenjawulo kyeyina nti erina competition z'aba DJ abagenda okompitinga, abagenda okuwangula laptops, abagenda okuwangula hard drives, mulimu n'okugaba ebirabo okuva mu katwe from Japan katwe, bagenda gaba fridge, bagabe mobile shop, bagenda gaba ebirabo byabwe. So eno show najja nnyo kuba DJ bajja abatandika abatali bakabi nnyo bafune entandikwa. Kyekyo kinagikoze naye nga tuli climax lunaku lwa Sunday, buli mimiza bindomba nabo bonna mujja balaba. Ekyenjawulo ekirimu nti biralamu, ekyo nkibaddamu nti biralamu ku luno. Setup egenda kuba yanjawulo nnyo. Abaana banga Superman naye nga biralamu. Nekizo bagamba nti yakwebaza Jozi Entertainment kuba nti yaneegaseeko okukiza mu brand yange okuba tupataninga okukola ki okukola show yange ya Mega Showmatic Experience. Muna kye mugamba ate continue nabirala okay, tugenda kubaako nakubidde nondaga nti okola ki One Love aguli kabulaza ono kabulaza wakukido ndowooza ekibuzo kyo nkiwulidde nesigambe nabayise conference ne batajja kitegedde bonna bali mukunkubira amasimu jasimbanyiga busy obudde bwakoze eki nze nkolera ku time namba soose wano sibe kiri munsanzeewo naye ekyabayimbe ku nze sinze kiri mu ddawulo kyangambira mu industry nabagamba tandikira Chameleon paka ku Champion Gudo abagenda oyimba. So weki misana kubanga DJ bagenda zanya misana naku lwa Sunday lwa kuchakala afternoon ojja kwa waguddwa abo DJ competition zingatandika misana otandika saa 8 okuyingira mitwalo 2 VIP mitwalo 5 tuna meza mitwalo 5 tuna meza milioni 1 ne milioni 2 eyabakabejja na email bid ziliwo era ukoze sio kunyiga ufundo kunyiga. Okay, about the tables, table ya milioni 2 egenda okwawukana ku table ya milioni 1 ne ku table ya mitwalo 5 ne VIP single head mitwalo 5 ne ordinary ticket ya mitwalo 2. Kati ku table ya milioni 2 kujirako a bottle 1 liter ne kujirako mixers ne kujirako platter. Then table ya milioni 1 kujako a drink 750 ml ne mixers. Then ku table ya mitwalo 5 kujako soft drinks zokka. Then tuina the single entry of 50,000 and then the 20,000. Kubanga nze abantu bennyambye siyamba kunziriza nyambo yambo muki oyamba omulala mukoleza n'omulala akoleza omulala n'omulala akoleza omulala batukomyewo no problem nensigala nkola ki neyongerayo kubanga show yange nabagambye naleka empaka z'aba DJ abaagala okujja bajje kwanza laptop ngenda baga zaabwerere hard drive zaabwerere nze ntambudde nnyo mabaala nga badiji tebana laptop tebana hard drive naye nga boosa amuzaala olwansa nga talina akyakola ki kyakoze nga music amumanyi omukuba nga DJ mulungi naye nga talina equipment naye kale kupi nengoza akatono kopulint akatono kasobola okwongerako enjawulo I think DJ awulira najjajja atajja era njonga njikuba bulijjo njikuba ekyo ekyendongo nabo nzukusa ekyokola nti wakabi muze bali ombuuzi nga muli 1-on-1 ng'obuuzi ombuuzi muli 1-on-1 sijja kwogera mannya kubanga show yange ng'ombuuzi omugambe show yakuyambye eki nze bwanga ava mu kyalo ekyoma nga weegomba nze sira kwongerako kirala ekitege kyegamba ekitege kyegenzaako okugamba nze ebbanga limma gwobuuza ki nkyaliwo
ate nga wampulira dda gokyali mumawulire nze ndi wakabi. Lindako, Nimrod DJ. No, osobola okwetuuma ekintu DJ. Abantu bangi bempulidde sente nnyingi naye ng'oyinza omukunkumula. Just mbuuzizza mu nzire muyinza okubasya. Nimrod DJ. Ate manyi ali mu sayizi zaffe just. Essaawa zino olinayo ekibuuzo naye leka tusooke twanirize omugenyi era ayingiddewo era naye ayogereko eggwanga tuddemu. Addewa abatuuze bagambye bakwagala wali. Balamusiza abasibe na banyabo nga bulijjo olw'okusembayo kabadde kakodyo munansonyi otuuka leeti naye nga ndi wamukisa okubeegattako kuba muganda wange DJ Shil nze ndi omu ku baayambyeko mu lugendo lwange okutuuka wano wendi ye muntu omu ku banzikiririzaamu. DJ Shil ye DJ atalyangako ku ssente zange ate ng'emirimu gyange agikola ate nga si mu bubi twakwatagana nga baaluganda. I'm proud of you, bro. Ate since obindi otuuse wano wooli boy ebyadala you're inspiring, you've inspired and you're still inspiring. That's why we are with you. Era tuli wano ku climax bwe tubeerewo ffenna tuwagire the number 1 DJ Shil. Much respect. Tweyanza nnyo be babayimbi mubalaba n'olwekyo temwebuuza naye nga DJ Tasha. My name is DJ Tasha. And she. Amwana muleke. Mutegedde amanya ge ye DJ Tasha. So waliwo ebibuuzo ebirala? Tantegangako kibatu tansabangako ssente. Ekikulu nti ekyenjawulo nze kyendako ssente zesinze buli kimu kya ssente mu industry yaffe. Tutuuse time naffe abayimbi abatandika nga tulowooza oba tulina ssente tosobola kufuna muntu akubeererawo. Nze muva we natandika okuyimba oli Megete Shil simuwangako wadde na 10 nti zannya oluyimba lwange naye ng'ate baŋŋamba nti azizannya everywhere he goes. Akyalinga bwe nali ompa ekitiibwa tompa ekitiibwa nga DJ. Ani nkubuuza ompa ekitiibwa nga DJ kale nkwegombesa. siri mu kulonda. Nambuuza nkwegombesa. Nkuwa ekitiibwa naye nze nnyini yes. Nkwegombesa. Nganze. Yes. Like bontunuulira olaba nti nabyo byagala okunjigako nga DJ. Ndakati nkubuuzemu ekibuuzo. Oli munnamawulire si bwe kiri? Bannamawulire tebukyuse? Kyokola nkugambye nze nsitandiza wano bwe ndaba edda ba DJ babanga mitwalo 3 ndowooza obeegu mu kitundu wanza nakolako n'akasanvu naye balinawo DJ sente zaafuna za njawulo just zisiŋŋana omuyimbi ate balinawo just DJ enkwata ya ssente ye matalinga naye nga ba DJ bakolera za ssente right now. Obwa DJ buno buzimba enju, obwa DJ buwasa omukazi, obwa DJ buweerera abaana, obwa DJ buzimba mu kyalo, obwa DJ is a business. Obwa business ye gyonna nti bw'omikisinga byuma netewukana muntu mulala yenna. Ekitali kyegamba tweyanziza obwa DJ gwafutudde wa mulimu gwenyerenyere